ورهبة الرهبانية. Ku kyalo Kigogo ekisangibwa Wakiso abakulembeze b'Obuyisiraamu okuva e Kibuli beegatiddwako abasiraamu abalala ne bannabyabufuzi okusabira omwoyo gwe yali omwogezi w'Ekibuli Nuhu Muzaata eyafa mu Desemba omwaka oguwedde. Omulangira Kasimu Nakibinge, Supreme Mufti Muhammad Galabuzi be bakulembeddemu abakulu mu ddiini y'Obuyisiraamu ku mukolo guno. Kyokka bannabyabufuzi nga Robert Kyagulanyi Ssentamu, President wa NUP, Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago n'abalala omukolo nabo tebagutumiddwa mwana. Bangi ku boogezi batendereza emirimu egyakolebwa Sheikh Nuhu Muzaata. Nga batugamba titemufaayo nnyo kubanga ewakula ennume tewakula ki? Amaze kuvaawo ne tukakasa sayadhkuruni qawmi idha jadda jidduhum wa fi llaylati dhalma'u tuftaqadu albarr. Sajja yagamba abantu bange bajja kunzijukira ng'embeera emaze kubakwata kubanga n'ebiseera ebisinga obungi abantu batandika okulaba omugaso gw'omwezi nga guvuddeyo nga bali mu nzikiza. Supreme Mufti Muhammad Galabuzi agamba nti embeera eriwo kati ey'okunyigirizibwa bannayuganda gye bayitamu mu byenfuna obunkenke n'ebirala byetaaga kusabirwa. Ebyo ebiriwo mu nsi obwavu bungi, obunkenke bungi, buli omu mweraliikirivu ku munne, eggwanga liri awo lino lyeraliikirivu ng'embaga nti fe abantu ba la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ekyokulwanyisa kyaffe dduwa. Nangiridde okuva olwaleero mudde musome ku nootu. Bannabyabufuzi olukuta akazindalo bazzeemu okuvumirira ekyokutta abasiraamu ababa bakwatiddwa nga bateeberezebwa okwenyigira mu misango egya nnagomola. Bano koddeyo Sheikh Muhammad Abbas Kirevu eyattibwa gye buvuddeko e Katereke okumpi n'ensangi. Muzaata yakisabanga nnyo nja kukisaba nti muffe mu bantu mubeera mu bambega. Bambega mutwalenga obubaka obutuufu. Manyi bulungi nnyo nti Seeka Kirevu ne baseeka abalala abakwatiddwa ne bakubibwa amasasi bagenda bakuba wabeerawo abatwala alipoota ze bayita eza intelligence. Baganda baffe ab'amadiini abalala muyinza okuddayo n'ogamba ebyo by'abasiraamu zirindaba olwange. Naye si mulokole, si mukatoliki, si muprotestante, si mu orthodox, buli omu kyekyo. Kyanaku nnyo era mukadde waffe Mbuga wali okyogerako mu nnaku ey'ekitalo n'otujjukiza nti bannaffe bano abatufuga bwe baali bakyali mu kifaananyi ky'okulwanira eddembe beetuma mannya ga kisiraamu. Bano balabudde abeenyigira mu bikolwa nga bino nti essaawa bw'enaatuuka baakuvunaanibwa. Naye tekijja kukomawo n'obwenkanya bujja kubeerawo n'abo abeenyigira mu kuvaawo kwe n'okw'abasiraamu bonna n'okw'abannayuganda bonna lazima bajja kuyimirira babitebye. Mark my words. Sebo Supreme Mufti eggwanga lyetaagiddwa okulitaasa kubanga amaloboozi agaffe ag'ebyobufuzi kasita gakkakkanyizibwa go bagakubye. Ekyo mukkirize amaloboozi g'ebyobufuzi bakoze eki? Bagakubye. Kati emmundu yeeseka. Omulangira Nakibinge asiimye ttiimu eriwo ya Supreme Mufti nti ejja kutwala ebigendererwa by'Obuyisiraamu mu maaso. Weebale kutuwa ttiimu etali y'abavubi n'oleetera ddala abantu ettiimu ddala esobola okuba nga evuganya. Tubasaba mwenna mujjewo obuwagizi era mugiteekemu n'essuubi biizinillah olutalo tujja kubanga. Ab'enju ya Muzaata boogedde ku nsonga z'omusika wa Muzaata nga bagamba nti mu kiseera kino ali bweru wa ggwanga. Naye omusika wa Sheikh Muzaata taliiwo essaawa eno ali bweru. Tewabawo abalimba yenna nga bwe babagambye nti nze marehemu Muzaata kati bwaba waliwo abagambye ekintu kyonna tekivudde gyendi ekyo kifu. Muzaata yafa omwaka oguwedde era ng'olunaku lw'eggulo lwe gwaweza omwaka bukyamungu amujjulula. Juma Kiriya, NTV ku ssaawa emu.